bakatosi ate nga Uganda Mount Development Family sebo webale nnyo olw'essala. Era n'enyimirira naye nga weweetako bwensi nga bw'ayogera owulidde akati. There's a big difference between abakulu n'abato, so bonna twakulanga tubayita Uncle Topher, Uncle Mike era tusobola yebyo mukama yeebazibwe amanya bitwazisibeti by'okubasembayo amusunga oyirawe netumugamba ogendawo kale beerawo otusawo n'ogenda. tujafuna obubaka obw'enjawulo ate era n'obwe tutafunirwa obunaaba busigalidde tujja kumufunira liizi ebigenda okwogera aboogezi ab'enjawulo n'obunabaamu byewakanya musaba ojja kubakanya nga saavisi ewedde ewabwevuwaayo naye kaakati akaseera kalage nkusabye nti kawe olwa saavisi eno okulaba nakadde wafoomu netumuwolekera njagala kubategeeza ojja kukkiriza okuwabula kwonna asha kubabakoze bakugu bakutuukako ne babaako ekigambo kye bakugamba bwetoobaze baba kukusaba bawulirize tuyumba nako naye leka erizala omulungi abagenda okutambula abagenda okujja wano obalungamye batuuke bulungi ziyizanga kakonna akayinza okutuuka mu ntambula yaffe neteekateeka yonna kamulimu ekikulu nti tugenda okugoberera okugoberera yonna ebyategekeddwa okubeera mu ngeri wetu. Njagala okubategeeza nti saavisi eno bingi ebigenda okubanga bitibaamu nga omubiri gumugamba nti waliwo byolina okubeera nga okanyuga ebbayi
mu bibuga nti waliwo entulo zirina okuba njagala kutegeeza nti emmanju wano wewali entulo weziraga awo emmanju Mukono kiwali ebitatu kamukyakala Kampala yonna twakyakala n'okwotola kwonna Yesu Kristo netumusembeza 2008 nasooka nendokoka nangamba nkuwadde wiiki naleeta ekyupa nemugane wano kirika siddayo niwaita omwezi gumu nangamba nange ndokose awo nali sinayiga kwatuza era najja Bishop n'abwatuza haleluya ate ngaagala nnyo abaana Mukama mwebaza abadde muweereza mulungi era nga otuga ku mirimu olw'okusomesa naye bw'anokola even in glory atujja n'okusaba Mukama mwebaza era bwetwava tugende nakaseke era tubadde tuweereza nebaza Mukama n'abasumba bali nami nsaba okwanira Musumba Rose Science Okulaba eri nga tulima kuva ku makya paka olw'eggulu ne tukogga ne tuggwawo naye nga ate olw'eggulu era tugenda mu kyaki kiseera kyatuka ne tukomawo emibiri negiddako haleluya era ne tukomawo ne tuweereza eri badde nga ndi muyimbi ndi asha ndi teacher wa Sunday school era wenadda ndi teacher wa Sunday school era ndi mu kwaya wano ya anointed choir nebaza Mukama Bishop yatukolamu omulimu tugutambudde era yatugamba tugende tuwulire enjiri zogamba nti lwaki Jennifer takaaba agenzi wa Mukama akoze omulimu gwe haleluya nolwekyo gwali wano mukwano gwange nze nali mubi nnyo nga sisonyiwa nenze nsonyiwa nebaza Mukama kulabanga bange bonna bwe nasoma nsonyiwe family members bonna nakusonya onsonyiwe nebaza Bishop wange atuleze haleluya kyemugwamu maanyi mbire enjiri abaana dadi agenze mugende mu maaso ate mwagalanye haleluya nebaza abamawulire mwebalire ddala nebaza abantu bonna nebaza abaana mwebale kujjanjaba dadi Ruth guma omwana ono mutawalize nnyo abadde avuga emmotoka nga dadi ali eri muli naye ng'abeera w'amaanyi haleluya abaana mwebale kunjagala bensoleza amusore tugende mu maaso ayita nimba ningagala otuuka tumwambaza tumuyita tutala mutwaliro nebagamba afedde ali akyali mulamu nebatakuwano nga akyabuguma ati omwana ono n'akaaba nemubeeza nkyakumiddeko gwe totuuka sokolera ode tekyali mulamu genda okulaba nzibuseeko eweerwa kumya enduulu abantu bakangana nemanya kituufu n'obulamu bwa Mike netubaza Mukama afudde mulokole agenze wa Yesu esiemezio amalonda erinnya lyange muzeewo Cecilia Katongole mukyala mufongo dadi waffe atuleseemu abaana munaana nayenze mbakulira anzirako ye Ruth yono Ruth Katende Ruth Musi Katende addako emyaka egyo gyonna eri abaana abafiirwa abazadde baabwe nga bato naye ffe dadi waffe agenze nga Vicky who is the last born ng'ali ku university twebaza Mukama era tukkiriza Mukama nti Vicky ajja kumala okusoma dadi waffe abadde atwagala nnyo 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 nga naffe tukimanyi era nga buli omu akimanyi dadi asinga kwagala nze nga buli omu abange dadi amanyi dadi gwasinga okwagala kale dadi waffe abadde atwagala ekitagambika ekyo tukyebaza ate naffe tuyiridde ku dadi okwagala abaana baffe n'okuba protectinga
Nnebaza baganda bange nti kubanga mu bulwadde bwa dadi tubadde cooperative nga bwe bakkulira essimu nga waliwo ekiri ku dadi amanya sente zonna lwetulaitansenta netujjanjaba dadi naye Mukama takkiriza dadi awone naye ffe tukoze kyetusobola tubaza nnyo maama waffe. Mulabye nti munnamawulire abadde mugundiivu naye rakava ku lubaya kubanga muganda we Fred Musisi bamuwulira nnyo Radio Uganda siwe waawo oyo naye famire yeeyo era baweereza nnyo mugafe mukono ffenna ababiri nga tunajja wano mu district kuba twakolawoko kwegamba amawulire mulaba gye gava ne bakwatagana ate ne muganda we omugenzi naye banga Sidene Christopher Godfrey Tonka ate mwana wattu naye kumusinga akyukidde ddala oluusi ne twewuunya nti Michael gwe nasanze naye nga yeye omwami muwonge watudde mwami muwonge yimirirako awo wali ekifo era nga bw'otunula awo bwe watyo nga watuula n'ateekako galubirize n'atunula bw'ati naye mwami Musiro nasooka omulaba yalina mu mawulire tulina ejege eyatugwako wano mwami Musisi oyo najja gye tuli yalina omwami bamuyita Kiwalya omwami omuwanvu woli batambulanga nnyo babiri so najja wano nabako ebigambo byatubuulira nabako pulaani zatugamba nagamba batesetese bakola bwe bati batesetese bakola bwe bati najja nabuulira pasita kubanga yali mukwano gwe naye balina ennyoyanjiro tugamba ate nabakunywera nnyo mubulokozi nagamba waliwo olutalo olujja twali mu biro ebyo nga tulina konferensi y'abavubuka nga tutegese twalina mwami Lwabwogo kati nga balina ekiwandiika abavubuka kye babaze kye baagala okukwasa mwami Lwabwogo naye omwami olwokuba yali ayagala ekkanisa najja n'akitugamba ne tusirika ofcourse tetwamurevealinga nti ye yatugambye ne basigala nga bamuwa information naye omusajja oyo abadde ayagala Katonda ate abadde ayagala ekkanisa Mr. Musisi ng'afisa akadde oluusi ng'ayinza okujja mulancawo bw'aba tazze mulancawo najja olweggulo mu savisi y'olweggulo nga tebazigwa ne mukazi we omukyala nze ne muyinza bwagamba wano mubaakuba amazina naye nga mukazi mukakkamu nga musitwa naye Yesu akyusa bw'abanga mukyala musi byayogedde bye baali mukyala musi tavaamu kigambo era omusanga mu Sunday school asitudde bwana bwe obwana bwa Sunday school bwasomesa so Mr. Musisi oyo ne tubeerawo waliwo enjege eyaliwo ndabyeko wano omukulu bamuyitanga Buuli ebintu ebyo natuhandolinga bulungi ne bannamawulire natukwasaganya Mr. Musisi yanzisaamu okwagala amawulire kino kankyogere nga mwami Yesu Buganda Mr. Musisi yanzisaamu okwagala amawulire nali nakoowa amawulire kubanga ffe waliwo omuntu eyatukubanga amawulire ng'akufudde oba ki every day naye ng'ebintu byawandiikamu sibirabangako sibimanyi sibitegeera kati okuva olwo nengamba nze Mr. Musisi nkooye amawulire era nze amawulire mbadde nzikirizamu nnaku za mwezi nga wendaba nti nga 3 ng'olumanya lutuufu naye ng'ebirala sibikkiriza nnyo olwekyo ekyantuukako naye mwami Musisi nagamba nedda si bwe bityo bwe biba olina okusoma amawulire olina okwagala ab'amawulire so I picked it from there kati bannamawulire bonna beera bamaani bakwano bange si bekiri yes bakwano bange so ngulumiza Katonda nti mu ebyo byonna Mr. Musisi asigadde atuyamba nga church ne mwami Eric Yiga kamusaba ayimirireko be badde bannamawulire ba church Eric Yiga akola ne salt ya oyo
eddeni ly'omwami Lucy ng'ayinza okugenda agamba nabi kano tukogedde bulungi kano kwogere bwoti omanyi bano balina enjogera zaabwe ze boogeramu kati kino tokyogera bwe bakikubuuza ekyo tokiddamu ng'omukubira ku simu waliwo munnamawulire akubye twogere tutya kati tusigaza ebigiiga lowooza n'ensuuga kati nenanga omulwadde nangamba kale awummudde naye totya abooluganda empewo nafurizinga nenfuna shol empewo nenkwata paka kati nkikkiriza ndowooza nga bodi tukamize badde sikiriza nti mwami Lucy yafudde nga ndowooza oba yeebasa anaasuukuka tunaabako ne tuwulira nti banaye mwayanguye okubika kubanga omusajja bwe nalabako nga mulamu ng'atambula nga talina buzibu kyabadde kiki ekyatutte obulamu bw'amangu ewutyo bwe bagenda mu ddwaliro mwami Mike baali bavano nga bagenda Nakaseke nayogerako naye nemugamba naye lwaki okudda mu kyalo n'agamba kati emyaka gye tutuuseemu myaka gya kuteekawo birabikako katuddeyo tulime nemugamba wandigenzi naye madamu tomutwala mu kyalo eyo yonna ewala nga munaasaagamu awo n'agamba oyo sisobola muleka tugenda naye kati nze saatuukayo ke Nakaseke naye omwami wange yatuukayo emirundi ng'esatu ng'agendayo n'abaceekingako naye Mr. Mike nga muntu atukubira essimu every week ng'alina okukubira essimu muli mutya muli bulungi musajja w'abantu abadde n'ekigambo kye kitonotono abadde mukwano gwange naddala nga mulengera ne bishopu wange batambula tuli kumu ng'atambula nafe emikolo okuwasa n'emikolo emirala ng'olumukyamaani w'emikolo egyo kimufuusinga okugamba nze nti tugendeke wamayi musisi wabibigaanyi njogerako ne mayi musisi munange omuvubuka agenda kuwasa naye nga bw'omanyi ebyemikolo nali namuyiga nga wabigambo bitono naye ng'amanyi nti yajja kukwatira ekyakutera ekitonotono ne mukazi we batugamba nti omukolo gutambule mu bingi abaddewo ku Balebanoni abafamire mbagadde nnyo mwogedde bulungi ku mukulu Musisi genda kwogera boti ne boti kati olugoye olukyuseemu kola boti obugambo bwe ng'abwogera mpola Then Mr. Musi yatuuka ekiseera yeebuuza kino ekigambo lwaki bakiwandiika bwe bati najja n'adisikasinga n'agamba singa famiri yange bonna balokoka singa abaana era mbagamba ne bajja essaala ya taata wammwe okulaba fuga nnyo mulisitule muliwanike bwe kiba kyetagayo oluka abantu bonna mukisitule naffe wano mu kyaki tugenda kubeera nga tubujjukira we shall always tetwetagagamba nti tujja kusabira omwoyo we kubanga olwedde lyali mu ggulu naye tujja kujjukiranga ebintu bye ebirungi bye yakolanga gye tuli nnyo abali mu ttiimu za administration ssebo omulabirizi Bishop Dr. Samuel Wandasa ne ttiimu yonna ey'obukulembeze wano ku Mount Lebanon Christian Center Cathedral ssebo yatuuse era wa kanso abantu ab'enjawulo okufuna story eri complete oba okukola reporting ddala ngeri complete olina okwasaganya abantu ab'enjawulo oyo akyogera ne bali bwe bakyogerako olina oba nga story gyogenda okufuna teriimu kubuusabuusa ate era ssebo nzikiriza ategeeze mami ate nga maama waffe wano nga Mount Lebanon namawulire akiikiridde bannange bade banamawulire tumukuleko mugakati era ekikirize bategeeze nti nzesiramukiyo naye njija ssebo okunambuza joli ssebo basebo ne banyawujala okubategeeza abakumi banaabazze era bujja kukuna okutegeeza nti chairman omukulu Lukooya mukulu amazotu atuuse era mukimanyi nabategeezera nti Musisi oyo akwasaganyiza ebitundu ebyenjawulo abadipiti bannatugere bajja abafidisi bajja bonna bajja Kasimo Lawrence waali awo tumbira muli kaseera kano kkirize nyandule okukulu badde mukwano nnyo omugenzi
ate era akiikiridde n'emikwano gye eby'omugenzi ate musobola namu mukwano okubanga mwegattako naddala mu kyaki emyaliganwa agenda kubanga yabeerako tetuli ate Mukama waffe Katonda ensonga ennungi eyo Katonda tumwebaza Rwanda ensaawa esembayo ekyamazima abantu baagaliwa mu mazzi agatambula eyabasaasira okusaasiriza